Bagamba wano nti baleka baluutinze ssente. Njagala ebintu bino gye babimanyi. Jangu maama, jangu. Jangu Madam Sophie, ono omukyala mukalimpa. Ajjawo byamanyi nti bya bbaawe. Bagambye bino byalaga faya. Buli omu ajjawo byamanyi. Nze siina gwe mmanyi ku bo. Bwe tubikoledde nze omukyala oyo kyayogera ekituufu. Mbadde nsaba bwe ntasana. Kyayogera ekituufu bajja kunzibisa. Mbadde nsaba bwe ntasana. Tufune ekibwe tugenda okuŋŋaanira ebintu bino tubyanze. Ate ekirala bambi akooye kuba kyala kutwala muluka bajooze ngenda bikuumira wa. Wamu. Bagende babirongoose. Bitwaliremu mu mmotoka babyolezeemu. Bitwale. Ama bitwale. Bwenano mu mmotoka basolodde. Basa tujjanye. Sophie labayo. Omukyalo ono kajjemu ebyabbaawo. Kajjemu ebyabbaawo nga Sophie alaba. Kamera ziraba. Buli ali wano ng'olina ky'omanyi ku byabalaba. yabirina. Ani? Omuvubuka oyo akuba solo nze simumanyi. Kabuye. Akabuye. Naye bwe tubadde naye ng'akuba solo. Ensawo ya Grace yagibadde. Wabulaka mukazi w'oli abututte. Kati bino. Gala umuntu. Ezo zalimpa. Zino ne zino. Akatongole. Kababiteeke wano. Famire zaabwe weeziri lwaki nkikoze. Omuwala ze n'agamba nti balabika baaluutinze ssente. Naye ng'ebintu byonna obwedda ntoba na ssente zange wano. Njagadde ebintu bino babitwale bye nasobodde. Bamanye nti Nduga talina 10 kiyajje ku bantu baabwe. Wabula ze nakoledde ziggweredde wano ze nabayimbidde ekiro. Kitegedde kati njagala famire zibeere mativu. Eno essimu emu gye nalonze yabadde yalaga faya ngiwadde famire ye. Abantu bali kulaga faya. Kana akasimu akatono simanyi bakabadde kaani kenina. Layini ngitadde muno nga mmanyi bayinza ogikubako ngirina. Giteeyo yabadde y'abaana abakubi. Ensawo gijje. Esimu si ya gundi driver. Essaawa ziri awo wansi. Nakalonze mu mazzi gasumule simanyi biki. Sumulirako. So, njagala buli muntu ali wano kikoze bannamawulire balaba. Buli muntu jangu mumanye bye naleese bye bino tulabe. Bino babyani oba byalaga faya nze simanyi. Ntegereza weno simanyi niyo. Mukwano teba yakebera ki. Yalaga fire. Yalaga faya. Yalaga faya ali munda n'abantu abadde bagati bantu babeerwa. Kati fe tusobola okujjawo ebya gwamanye eby'omuntu obijjeewo. Bino bwe bayalaga faya tugera jiwa gwe kikwata. Mukwano Hassan linda kebintu ebyo biga basofi baje. Linda ko. Sofi linde. Linda ko baje. Linda ko ekyafuwaza sweeti. Swingira watanzi. No, Hassan Nduga bwabaawo yabitadde mu. Dakika bbiri abaali yamusajja. Abantu abansajja banadde mu bo bakoowunya omwana. So kati aliwa Madam Sophie muyite nve wano kuba bampita.